agali mu nkuba agali mu kufuluma nabagamba mugenda kutegeera baani abafuga ensi gye bayita Uganda mugenda bategeera mpola mpola then slowly by slowly mugenda kumanya nti olutalo olutuufu baluyita batya de-dollarization BRICS ejjako Museveni nkiddamu BRICS ejjako Museveni yenze Dr. Shama Dr. wa policies okitegeera Dr. wa policies Uganda emaze okugabana ezaayo Uganda egabanye nabagamba ono yabasuubiza nti bwe yagenda mu lukuŋŋaana lwa BRICS olwali mu Brazil bagenda kumwokyezeza yabagambye 10% naye Uganda mukwasizzaako ebiri mweyise maaso mufunye 15% tariffs zabayujiza zino nono zibeera kigoyinza okuziraba nti bakukubye 15% naye munna Uganda weekaabire kati ebyamaguzi byonna byonna ebigenda otundibwa okuva mu Uganda nga bigenda mu America babyongeddeko sente kitegeeza nti kati emisolo gyewanise wegyewanika Museveni okujja okufuna kitegeeza nti trade yawo bamukoze eki bamu antagonizinze bamucyankalanyiza kati ye Museveni aba alina okunoonya ki aba alina okunoonya recovery jukira abachina bamubanja abarasha bamubanja okitegeera kino kyo anoonya recovery Museveni kati mu kunoonya recovery alina kukola ki alina kujjanyiga gwe munnansi nabagambye wano wetulaga so Uganda ekubiddwa 15% yegabanye ezaayo nga babulanga ki balanga Jessica alupo okugenda mu lukuŋŋaana lwa BRICS olwali Brazil yakiikirira Uganda yes yabagamba 10% naye banna Uganda mwe bali kusaba mufunye 15% zebakubye on all goods eziva mu Uganda nga zigenda mu United States of America bino byenjagala nabagamba olutalo baluyita de-dollarization BRICS naye Museveni alina n'olutalo bayita decolonization mugenda kuwulira mugenda kuwulira just mukyakaabya kajjanja nabagamba zino zijja eyo babagamba nga mujje twekalakase nga mugamba fete mutono ya business zaffe mujja kyankalanya ekibuga mugenda kukaaba ate mugenda kukwasa nabagamba tetwetaaga kulagira munna Uganda nti situka wekalakase never gwe kikyokola mutenkuulire policies olabe tabbu zino nabagamba wezijja zikuba Museveni nazikwata naziteeka ku munnansi kubanga ye Museveni alina okukavalinga alina ogapinga osigira ebyo ebituli byagize kati eno 15% gye bamukubye mugenda kukaaba abazalina bwazizi eyo mwekalakasiza kajjanja mugenda kukaaba kati Museveni okubikka kineeno kikyabakoledde abawaddeyo ekivulu abagambye City Festival ekomyewo bannayuganda nabagamba entertainment is one of the factors ba dictator bano bibakozesa oku-oppressing obwongo naakujja ku main cause ebbanga lyonna ebivulu bino ebya City Festival babadde babiblockings lwaki essaawa eno abikomezaawo kati naye munnayuganda mwesiriwaze mugendeyo mugende mu City Festival mukitegera lwaki agikomezaawo kati mwetegeke mujja genda y'abakuba ebbomu kubanga oyo ebbanga lyonna abadde apika bbomu oyo gwe mulaba mukitegera M23 yagobeddwa e Congo Museveni essaawa eno anoonya ekintu kyonna kyonna ekigenda okutinkuula embeera mu Uganda awo ateekewo obunkenke okulaga international community Uganda teri safe Museveni ajja bakuba bomu kuba essaawa yonna anoonya kintu kigenda kumutaasa kalulu Museveni tasobola kalulu lwaki tunula wano onaani ono wa Bungereza nabagamba Bungereza ye kamalamu aka Uganda nkiddamu nabagamba Bungereza ye bannannyini b'akalulu ka Uganda omukyalo ono omulaba wanasinkanyani asinkanye jjajja w'Obusiraamu Agikasimu Nakibinge omulangira musinkanye okitegera wanasinkanyani Museveni wanasinkanyani Kyagulanyi ambassador atya omu wa Bungereza nakugamba ekintu kino tugenda kuddayo mu mwaka gwa 1996 oyo gwe mwalabanga governor essaawa eno ye ambassador wabana okusinkana Kyagulanyi agenda e Bungereza kakati yasinkana Museveni n'abagamba we yasinkana His Excellency Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi yabagamba tugende ku democracy na human rights Museveni yabagamba nti bayogedde bya Somalia naki bayogedde bya Congo na Sudan then wano wasinkanye Agikasimu Nakibinge jjajja w'Obusiraamu ate Museveni amawulire ge waabwe gabagambye mbu bogedde ku trade ya Uganda ne Bungereza ono musiru kati asiriwaza mmwe ekikina kibagamba nti ono abazanyira kuwongolo kubanga mwe akimanyi temumanyi policies abasiriwaza jjajja w'Obusiraamu Agikasimu Nakibinge kimugamba alina okwogera ku trade Minister of Foreign Affairs wa Uganda tugenda mu akalulu kano nabagamba kaddayo mu mwaka gwa 1996 lwaki akalulu kali akolu 1996 akwe bali bakagira nabagamba dialogue zino okubeera kwa political players
zino okubeerako ba religious leaders kulina okubako ne ba elders. Kitegeeza nti olunaku olwaleero obusiraamu obuli confirmed mu Uganda yonna obumanyikiddwa bw'ekibuli. Nkiddemu obusiraamu obumanyikiddwa bw'ekibuli. Yensonga lwaki ambassador ono asinkanye Haji Kassim Nakibinge naye ate boogera ku byakalulu. Nkugambye mu Uganda essaawa eno teri kirala kyogerwako okujjako akalulu. Kati Museveni yabaleetedde ekisite festival, you go there at your own risk. Byonna byonna ebinaagwawo mwe mumanyi. Wabula kati essaawa eno muli ku muntu omutemu alemereddwaho omwanda we kati alina okuyiiya, alina okubayiiya embeera. Munnayuganda ffe tugenda mu protestive vote. Bino ebivulu tugenda bisanga mu New Uganda gye biri. Tusobola okuba pate ku pate okuva mande paka ku mande kasita tuba nti ensi yaffe etambula nga buli kimu tukitereeza. Wabula dictator talina kalungi kabayagaliza mbu akomezaawo City Festival. Lwaki agikomezaawo kati nga tukyagenda mu kalulu? Nga temunnagenda mu City Festival eyo mwebuuze lwaki wakikoledde. Lwaki abikoze kati nga poliisi zitandise okumwekyangirako Museveni ono ng'essaawa eno takyaziinako sse? Lwaki abikoze kati nga opposition ye eya bulijjo gy'agenda nayo mu kalulu tenafuna na bakandidate begenda kusimba, wabula bonna amaaso bagatunulidde ku national platform akuzanyira ku bwongo ono Kizempa. Abazanyira ku bwongo kati mugende mu City Festival ekyo oba wewagijja mugenda okujja ekyokulya wali emirimu kikiwe kiri. We munagenda mu City Festival amalwaliro ne gatereera. We munagenda mu City Festival enguudo ne zikolebwa. We munagenda mu City Festival munange amataba ne gagwa mu kibuga. Oshegera ye ebyamagezi tasobola kubikola wabula akola bya kisiru. Kati webuze City Festival ng'abantu bafiira amalwaliro ekiruddu. City Festival mu ddwaliro temuli ddagala, abantu bagobebwa ku mataka. Tukugamba education system efudde. Boy batudde ne government ye akyamagezi ekintu kye bakoze kola City Festival. Ye road mayor gwe mulina Elias Lukwago gwe mulina ne executive director nabayiririza ne baga kati wawe City Festival. Kakati naye Munnayuganda omusirusiru ogenda kusituka ogende mu festival. Mushitegera naye ng'abo kuzaina bwazizi bakugamba omukyayina ali mu economy. Kati Museveni ogezaako okubika bino byonna bibadde nga mumulangira abatambisa ebivulu. Mushitegera abatandise ebivulu nakugamba entertainment is one of the factors dictators akozesa oppressing obwongo bwo n'okulaga international community nti buli kimu kiri okay abantu bamativu n'ebigenda mu maaso. Oshitegera so mugende mu City Festival at your own risk. Wabula ngambagamba nti mu September tugenda ku nomination nze mbadde nteesa bino ebivulu tubyesonyiwe tubizire muziriye City Festival tusooke tumukuba akalulu tumuggyeko. Tugenda kukuba ebivulu mu Uganda awo n'ebiri international byonna tujja biyita bijje mu Uganda kyetujja okukola. As of now focus. Museveni alina kyababalira. Ekya Sudan kyaganye twakikubye bulungi nnyo naye abalaze nti waliwo Abasudani abayingidde nga bayina emmundu. We bakuba bomu mwe mumanyi. M23 bagigobye Congo. Museveni nakweka nti waliwo Abakameruni n'Abakongo n'Abanyarwanda abayingidde Uganda abategekedde City Festival. Njagala mujjukire bomu ezaakuba bannansi. Twin bombs. Olaba luli azikubanga police zikyali mu favor ye. Naye ate kati Museveni ng'akimanyi nti police teziri mu favor ye. So Munnayuganda mwegendereze nze munange embuli yetefa yonna. Go there at your own risk. Nkiddamu go there at your own risk. Otherwise stay home. Musigale waka olunaku lubeera lumu tukyuse future yonna. Olunaku lubeera lumu tukyuse future yonna. Mulabe ku New Uganda kubanga Museveni policies tezikyali mu favor. Policy makers bamugamba it is the high time you give power. Diwe mwali mulayo ku Museveni nga ategeka ekivulu nga tusemberera kalulu n'abategekera bino ebyo Museveni n'abawe ebivulu nga tugenda mu kalulu zijje zindi ez'olugave. Oyo alina kyababalira oyo Museveni alina kyababalira naye munange inze gwange nja kukola nja kukubuusa nkugambe Museveni ebibi Munnayuganda tugenda mu protestive vote kukanoonya kukalonda kukakuuma wakabba tugenda kukabanja kubanga yessaawa tweddiza ensi yaffe. Ebikomedi byali mu kubalimbalimba ebyo tasobola teeka sente malwaliro tasobola kukola kintu kigenda kubeezaawo Uganda eyo for the next generations wabula abawe ekintu ekigenda okuggwawo ku olwo by'obusiru bwabo. Tumugamba nguudo abawa festival tumugamba ssebo amalwaliro asindika kino kinamyalo South Africa. Kakati n'otunulya obusiru bw'abatuusi buno nga tobutegeera. Okitegeera abatuusi bano bose nze bannemedde ddala okutegeera naye ate nammwe mu Bannayuganda mwe musaponsalinga obusiru bwabwe kubanga wabayita ku kintu ekyekisiru ate nammwe ne mugenda ne mufuna anyway kambaveeko naye ng'ebyange byebyo mbagambye Uganda bagikubye tariffs zaayo 15%. Bamaze gikuba 15%. Ambassador wa Bungereza amaze okusinkana akwatibwako ku byeddiini religious leader bwe bayita Haji Kassim Nakibinge amusisinkanye. So kakati tubagambye ebera protest vote dialogue but not iPod.
respect. Yes, alright. Oli ku Yugi Updates TV ko sinzira bango otuuliriza. Webale kwekumira ku mayengo gano gwatana tweyungako kutegeeza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeerenga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Mwebale gyonna egyo gye mutukutuusaako engalo. Mbagala nnyo sigenda kubanga nnyongera kwa buli osobola okujja mu comment section n'oteekawo endowooza yo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza.